Okyalo Buwambo mu division y'Eggoye Munansana municipali gye tusanze Kirabo Lydia ne bba mukanya Poli akulu ogw'okusiiga enjala Mukama be yawa ezzadde ly'abaana abasatu oluvannyuma lw'abasawo kumulongoosa olw'embeera gye yalimu n'azaala abaana bano nga tebatuuse ng'abaana bano baazaalibwa mu ddwaliro ly'e Kawempe. Kirabo agambye nti abaana bano yabazaala nga ba myezi 8 oluvannyuma lw'okugenda mu ddwaliro e Kawempe okukola sikani. Abasawo ne bamugamba nti alinamu olubuto lw'abaana basatu kyokka lyakavaayo olubuto ne lumuluma era n'addayo mu ddwaliro okukkakkana nga basawo babamulongoosezzaamu era ne bamuwa ekitanda n'abeera mu ddwaliro n'okumala akaseera. Abaana ne bazaalibwawo nga tebatuuse naye nga tebannaba kuzaalibwa bajjanga batugamba abaana bali babiri. Bajjanga batugamba abaana bali mu sikaani ze twakolanga kati era nga tumanyi balimu babiri. Ku sikaani gye nasembayo okukola myezi 8 twategeerera tembo abaana basatu nga tubadde tetumanyi bu basatu njo tulowooza tutegekera babiri nga tetumanyi bagenda kuba nga tebatuuse. Kirabo agambye nti okuva ng'olubuto lwa myezi 3 bakolanga sikani mu ddwaliro lya gavumenti ery'e Buwambo naye bwe baatuuka myezi 7 n'ekitundu kwe kugenda e Kawempe abasawo ne bazuula nti alina abaana basatu. Sikaani yasooka nagikola Buwambo n'eyokubiri Buwambo. Yasooka Buwambo nga olubuto lukyali luto nga 2-3 n'eyokubiri n'engikola ku myezi nga 7 era odi nga sikaani ngamba babiri ekiri naye nga tebateereddeka ne bansindika e Kawempe ebifaayo gye baŋŋambira ate naye ate eyo gye baŋŋambira mulimu basatu kulasiti ddala nkya kumpi kuzaala bavaamu. Twali twagenze for scan oba tugambira mbu bali basatu ate enkeera kwe kuzaalibwa. Ye taata w'abaana bano Mukanya Poli agambye nti embeera nzibu nnyo gy'ayitamu ey'okuliisa abaana bano kuba abasawo babawandiikira eddagala ly'alina okugula kyokka nga lya bbeeyi nnyo era ng'oluusi batabuka ne babazaayo mu ddwaliro abasawo babakwatireyo ne babanenya obutaliisa abaana bano obulungi. Ng'omwana omu afunye nga babiri tebafunye, oluusi nga babiri bafunye ng'omulala ne maama tebafunye kuba ne maama yalongoosebwa naye kennyini ali ku bujjanjabi. N'olwekyo kyonna ky'osobola okuyamba nakyo kitukolera abaana bano okubeera obulungi. Abaana ba ggwanga bagenda kugasa Uganda kubanga Uganda taata waabwe ne maama waabwe tubaagaliza bakule bulungi. Obujjanjabi amata banywa ga bbeeyi ate balina appetite banywera ddala tebasaaga. So tusaba ebitongole, amakampuni, politicians, celebrities n'omuntu yenna ssekinnoomu ng'alina kyasobola okutuyamba ku baana bano tukyaniriza era tukyaniriza. Taata agamba nti abasawo babawandiikiranga eddagala kumpi buli lunaku balina okusaasaanya 600 kuba buli mwana eddagala lye bamuwa lya 200. Tukozese n'embeera eyaffe okubalabirira kiba kya bbeeyi nnyo tujja kwesanga ng'oluusi tetusobodde, so tusaba obuyambi bwammwe. Kati abaana bano abasawo baatuwa ebbanga lye tulina okubazaayo era abasawo batuwandiikira eddagala ery'okubagulira. Eddagala liva mu 200 kudda waggulu nga obalaba bali basatu. Ebiseera bingi twesanga nga ssente z'eddagala tetulina ate nga balina kumirira mu budde era ebiseera bibadde bingi ng'obudde buyitawo ng'omu afunye omulala tafunye. Mukanya agamba nti akola gwa kusiiga njala naye nga ne ssente tezivaamu ez'okulabirira awaka ate nga bali mu kazigo nga ne basinzidde ne basaba abazaalisawo na gye bali okulaba ng'abayambako basobole okufuna obuyambi obw'okulabirira abaana baabwe.